Olunaku lw'eggulo minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda yawadde abakolera mu kibuga Kampala bumenyi bw'amateeka nsalessale okwamuka ebifo byonna mwe bakolera nga tebannasindiikirizibwa. Kalulu kawedde era tugenda kukolera wamu kutandika n'olwaleero tutegeeza buli muntu yenna olwagenda kuza mwezi 5 mwezi ogusooka 2026 tugenda kukolagana ne police, tugenda kukolagana ne KCCA, tugenda kukolagana n'abantu bonna betukola nabo mu Kampala basobole otuyambako okulaba nga etteeka liteekebwa mu nkola bantu basobole okuba nga bavaako mu mpolampola. Mu bano mulimu abatembeeyi, abagoba ba bodaboda kw'ossa ne badereeva ba takisi abakolera ku nguudo nga kino yakikoze n'ekigendererwa eky'okumalawo omujjuzo mu kibuga. Minsa Kabanda yategeeza nga bagenda okuttukiza ebikwekweto mu bbanga lya ssabbiiti 2 ku abo bonna abaneesigiriza okwamuka ebifo ebitalambikiddwa mu mateeka. Tunasanga ebintu byonna ku kkubo nga biriwo mu butali mateeka tujja kuba tubikwata era abeerenga n'oyo abitaddewo naye asobola okuba nga avunaanibwa. Kati olwaliro abakulembeze abalonde abatuula ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala olwa KCCA ng'abakulembeddwa mu Lord Mayor wa Kampala omulonde Ronald Balimwezo bavuddeyo ne bawakanya ekiragiro kya minisita. Bwe yandibadde aba alina kyayagala okukola yandibadde ayita mitendera emituufu ng'ayita mu kwebuuza ku bakulembeze abatwala ekibuga kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekibuga kino kiddukanyizibwa abakulembeze abakulemberwa Lord Mayor. Kyesimanyi oba Lord Mayor yeebuuziddwako. Twagala okutandika n'olwaleero n'omwaka guno twagala bannakampala tubawe ekintu ekyenjawulo. Bannakampala bakooye okulengera amateeka gafubutuka gye gafubutuse ne gabagobaganya emisinde ate batuuka mu kalulu ne babasimayiringira. Bakalulu kaggwa ate ne batandika obbagobaganya ng'ababbi. Bannakampala si babbi, bannakampala baagala kukola, baagala kuyiiya. Okusinziira ku bano waliwo etteeka eryatumibwa Kampala Public Transport Ordinance eriri mu kukolebwa olukiiko lwa KCCA nga lyakulungamya entambula y'ebidduka mu kibuga Kampala era nga bagamba nti ekiragiro kya minisita tekyagoberedde mateeka. Nti tugenda kumalako emyaka 5 nga minisita wa Kampala tajjanko mu kanso nga te baluwa ezimuyita azifuna bulungi. Twavaayo nga kanso netuteekerateekera aba boda n'aba taxi mu nkola ya public transport management. Era etteeka eryo liri ku final stage ng'etteeka eryo ligenda kulungamya ebyentambula mu Kampala. Twagala okulaba nga aba boda aba taxi bafuna obukulembeze obulonde si bukulembeze bwa kimpatiira. Tumanyi bulungi nnyo nti Kampala Capital City Authority ebadde mu nteekateeka y'okukola etteeka erirungamya entambula y'ebidduka mu kibuga gye bayita Kampala Public Transport Ordinance eya 2024 era ng'eyo egenda kulungamya entambula ya bodaboda entambula ya taxi ne loole. Ronald Balimwezo nga Lord Mayor wa Kampala omulonde asabye gavumenti okusooka okuteekerateekera abatembeeyi nga tennabagoba bwe bakolera. Tulina abantu 12,000 naye temuli mu katale nakamu. Temuli mu katale nti omuntu waba ayagala ng'otaddewo embeera eyo oba ayagala ennyaanya alina kuvuga kugenda Nakawa. Nejjukira nti abantu baffe bali ku mmere ya leero kyafunye kyakozesa sente ezigula ennyaanya ez'ennaku 2 ze sente zalina okukozesa mu transport ogenda okuzigula. Kati omutembeeyi wagiramu awo tize kantuusa obuweereza eri ono atalina katale. Awo nno tusaba gavumenti ku nsonga eno nga tennabagoba bantu bano etukkirize tubateekereteekere. Balimwezo era ayagala ssente gavumenti zeeyonoona ng'egabira abatembeeyi okwekulaakulanya waakiri ebayambeko okubazimbira ebifo mwe bakolera okusinga okubawa ensimbi enkalu ate oluvannyuma ne babagobaganya we bakolera. Mu kifo ky'okukwata ssente eza PDM n'okwata ssente n'oziwaayo ate oziwadde abantu abatalina we bakolera b'ogenda okukwata ate osibe mu makomera kubanga tebalina we bakolera. Lwaki ssente zino tezikozesebwa mu kuzimba obutale n'ofunawo ogenda okuteeka abantu bano baagala abatembeeyi okuddamu okukkirizibwa okukolera ku nguudo ezaali zaalambikibwa ekitongole ki KCCA. Saba bajjukire nti ebyatulwanya byazzeemu 2021 baatukwata bakansala bangi bonna ne bagwera ekitalya n'ekigo nga tuli ku mutembeeyi si muyeekera. Twasalawo enguudo 4 kyekiseera enguudo ezo zikozesebwe
twasalawo essaawa 11 paka ssaawa 4 abatembeeyi babega basobola okukola kuba omutembeeyi talina ssente za renti talina ssente za licensi wabula asobola okuba regulated n'abaga asobola okubaako kyakola. tulina okutambulira ku nkola y'amateeka. etteeka liri mu kukolebwa bukolebwa ate directive tesobola kukola nga directive ku lwayo erina kuyingira mu tteeka eririwo naye si kujja nti directive ekole nga tewali tteeka lyeyamba okuyingiramu. Tukitegedde nga bwe waliwo kanso ya KCCA esuubirwa okutuula nga 24 omwezi guno era ng'ensonga y'etteeka erungamya ebyentambula mu kibuga y'emu ku ezo ezisuubirwa okusoosowazibwa. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.